Honorable Kenya David yebalije byatukolera abantu era nsaba buli omu aliko era bugwe kikwatako n'akalulu akagikoma ng'atuwadde obulamu mukamwongere kaakati n'ekintu kingenda okwogerako kiri nnyo mu masomero abasomesa abasajja n'abakyala abalina muze gw'okuganza abayizi bagambe bannaye mukirekeraawo bannaye ekintu kya bulabe abasomesa buli omu ali kunaawuliriza abayizi mubasomese so temubakwana bukwanyi temubaganza amawawo omukisa buli omu awulidde amina kiteeka mu nkola amina musibe bulungi lunaku olulungi kale munange obubaka butuuse ndowooza muwulidde si bonna abamu ku bamu si bonna mpolampola mu mbeera yonna yonna so it's bad kibi nnyo nnyo kale owebbali asobola okugamba nti oyo akwana omuyizi oli naye omusomesa kibi nnyo kale kwana kusomera ddala ate nga si ku eryo ekyo kibi nnyo 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 nyini ddala okusingira ddala kireke bangambye nti byonna nabyo ebimu okitegeera kikyamu nnyo 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 ate namwe abasomesa mwambaze banene basomero mwambaze abaana uniform zisasikiriza abantu gwe nomwayambaliza omwana mini kati olowooza ki ekiba kiddako meaning eri waggulu w'amaviivi olowooza ki ekiba kiddako oli musomesa naye musomesa sikuwolereza nti okwane nedda oyo abo baana batoola kuba mibiri giba minene naye nammwe uniform zammwe muzitereezeemukko bannange mwana yambala kasikaati kampi ate kaliko ne siriiti nedda nammwe mutunule mu bannannyini masomero mu nnyambala y'abaana nkwate asembayo wangi wanji munange Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ndi bulungi muri mutya? Alhamdulillah anekala kamera shidala vipaya ni sasa. Akati mamishinere. Buchangolera munsi tekiwalola bakesha ekitosizako obulambo bwonna. Bingi. Walolabye ku musambwa. N'amasomo nedda wanze nedda ati n'abasajja bamukwanakwanira walogeya kwanya omusambwa muno omwagalira ssente nti abakazi babawase omusajja ate omusamba nawe gugambye lwaki obitugamba kati nawe kati ow'ekisaasi nawe nkuzudde baasi emisambwa njiwulira bagikola naye by the way gyebiri naye abaami abali kuno bafumba tebabikola wamma Haji Makolo Kavuma si kyekyo kale You're in the mix. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo obwebiribaawo. Yo. Bwino. Namasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. This your boy, right? Mzandiga. Yewunyisa. Okay, ali ku Pale FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo mpola mu mbeera yonna webali kulaba nti ate ajoli webali kulaba nti ate nno mukwano okikola webali kulaba nti ate nno munange obituukiriza mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala ababikoze mwena nga muli ku Pearl of Africa Radio webali kulaba nti ate munange tamujivirako ddala mu mbeera yonna ntandikiddeawo nze kinobe mpola nakutambula paka sawa zigenda kubeera emu nyini mu ngeri emu oba endala omusajja Trump Donald leero ayogera kino enkya n'agamba kiri leero akugamba kino Trump enkya n'akugamba kiri
olunaku lwajjo yalengeddwako ng'alina conference gyalimu ayogerako eri ensi nga munnange n'amaaso galaga nti olutalo lw'omukeesi amaaso galaga nti olutalo munnange lw'omukeesi ekyenkizo munnange kitufunye tetulabye ekyenjawulo kye nalengedde olunaku lwajjo omukulu Trump Donald ng'ayogerako eri ensi kyalaze nti ye olutalo alukooye. Netulengera Benjamin Netanyahu nga ye missoni ze yalukooye naye alina byakyagala okulaba nti amaliriza. Irani Netanyahu akyabaliko ye tannawummuza. Ono Trump mu America ye anoonya exit, anoonya munnange wafulumira. Era olunaku lwajjo ategeeza n'agamba nti olutalo aluwangudde. Trump agamba ensi nti yawangudde dda olutalo munda mu ggwanga erya Irani. I think I'm more popular than I have ever been. Amanyiddwa nnyo, ali popular nnyo, kati ali serebu nnyo okusinga nga wekyali lwa ntalo za ggwanga lya Irani na ggwanga lya Isirairi awamu n'eggwanga erya Amerika mu mbeera yonna wakati ng'omusajja Omuyirani akyalumbira ddala n'omusajja Omuyisirairi munnanga akyalumbira ddala mpolampola mu mbeera yonna mukwano mu ngeri emu oba endala abasajja bakyekuba. Webukeeredde yali prime minister w'eggwanga erya Isirairi Naftali Bennett avuddeyo ategeezezza ensi yonna ng'abagamba nti essaawa zino amazima leka tubagambe ng'ayisira ku muntu gwa Channel 12 eri munda mu ggwanga lya Isirairi osobola oginoonyako. Ategeeza agamba nti amazima ge gano the state of Israel oba government ya Benjamin Netanyahu does not know how to win anywhere. Tebamanyi tebalabanga nako na win yonna mu nsi yonna. Bigambo byali prime minister wa Israel ng'ategeeza agamba Naftali ategeeza agamba nti Netanyahu tawangulangako wantu wonna mu lutalo. Mu Gaza tawangulangayo kubanga bakyaliyo. Mu Lebanon tawangulangayo kubanga Abayisibula bakyalwana. Mu Yemen Abahuthi bakyaliyo. Kati atoleete mu Irani ate ng'agamba nti ate Irani nga ye kabaka w'abali. Olunaku lwajjo Irani yabagambye nti mulengedde amagye muleeta amagye gammwe mugatadde munda mu ggwanga lya Palestine mu kibuga eky'e Gaza gabawangudde. Mututta amagye mu Bayisibula mu Lebanon gabawangudde ate mugaleeta eno n'abagamba nganiriza wakati ng'omusajja Trump Donald yamaze okulaba nti ate mukwana abaseetinga mu ngeri emu oba endala. Trump agamba onojjukira Irani nabagambye nkibagamba nnyo mudiiringa na super power. Omumerika amaanyi agalina. Muleke kutwala nnyo bigambo bya Trump. Batiimu Irani mutunuulidde nnyo Trump n'ebigambo bye naye Trump si yakulembedde olutalo luno. Ekyo njagala mukiteeke mu bwongo. Byolengera ebikolebwa waliyo ababibala. Ono omusajja Netanyahu Benjamin abala nnyo olutalo okusinga Trump. Ekyo badde okimanyi. Benjamin prime minister w'eggwanga lya Isirairi abala nnyo olutalo. Musajja mugezi nnyo mu lutalo mu byentalo okusinga Trump. Trump bamuwa kiwedde. Trump bamuwa ne report. Benjamin atuuka ku fronti. What are you? Benjamin wa Isirairi atuuka ku fronti. Kyekyenkizo kyalina. Era wagamba nti olutalo saagala luggwe abaakitegeeza. Trump wagamba nti njagala luggwe enkyasobola okwekyanga. Ono Benjamin wagamba nti biggwe abimala. Wagamba nti nkyalulimu era alulimu nga bw'akyogera. Kyekyenjawulo ekiri mu lutalo. Irani mudiiringa na super power. Lwakuba super power tajja direct. Yagenda okujja nga kyabaze kirala kyeyasanga kirala.
muyina amagye mu Middle East agamaze dde okulaba nti geesogga obwengula ne mataka ne mawanga ag'enjawulo munda mawanga aga Middle East gali mugana amawanga kanga kugamba olwaleero UAE waliyo amagye omusajja gakutte mukwano n'agasindika mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala gajje gayingire gakole ground operations munda mu ggwanga erya Iran. UAE mwegali, Bahrain mwegali, mu Kuwait mwegali, mu ngeri emu obeerera muganda wange ampuliriza abasajja mazidde okulaba nti ate bayingira munda mu mawanga ga Middle East baagala era agamawanga genkuwadde baagala kujjako mu bukulembeze wa ggwanga erya Iran ali gumite wakati ejjo nga baakubye Israeli egamba baakubye jeno omukuba jeno neera munda mu ggwanga erya Iran aragache yawonye agenda ali enkoko. Israeli egamba nti aragache yawonye genda oli enkoko. Speaker ow'eggwanga erya Iran mu parliament yawonye agenda ali enkoko wabula bano balabuddwa wakati nga banoonya talks baagala kwogera babagambye we mugeza ne mutta aragache ne mutta Masoud president ne mutta speaker ow'eggwanga erya Iran mugenda kwogera nani? Ono Omuyisirayiri ekintu ky'okubala ekyokukozesa tekinologiya n'okubega ng'akozesa nnyo aba Mossad balungi nnyo mubaweewo ttiiki awo balungi nnyo. Abantu be babatidde mu Iran basse bangi bakozesa nnyo bano aba Mossad. Nakugamba Israeli asobola okuteekamu n'omukyala. Israeli asobola okuteekamu n'omukyala n'akuzayira naye ng'akuyita hani sweetheart naye ng'ambega genda obuze pulezidenti w'eggwanga erya Misiri Fatah Abdul Fattah genda omubuuze mukwano mukyala we waawa. Buuza kabaka ow'eggwanga erya Jordan mukyala we alimu omusaayi gwawa. Baba Abayisirayiri bakubega mu mbega gy'otalowoozanga nako. Gwe wambega olowooza nti wagenda kulya kasasiro bwakujjamba nti kubanyumiza kibozi ku bodaboda Mayusufu gye bali kakati Museveni akoze ata ebyo babivaako dda bali ku kirala obwambega bukola mu Afrika mu ngeri emu oba endala. Abasajja bakubega paka ne mu famire ne bakuwa omukyala n'akuzaalira abaana ng'ate gwa mukwanye. Yeyo Isirayiri mu mbega weetuuse. Tekinologiya nabo balimmo awo weebali. Kati bamugamba nti oli mbega mulungi ne kakutanda notta aragache notta president notta speaker ogenda kwogerezeganya nani? Nga eri waliyo amagye ag'eggwanga erya Iran nago gali mu kintu gakimanyi kubanga cabinet ya Iran esingako bajjeno bano balagache basirikale bamagye basipiika bamagye president wa munnamagye mulamba musajja ina ne ziranka ez'enjawulo president Masoud bamugamba nti abo woobatta abasigadde gavumenti egenda kubeera emikono gy'abannamagye munnamagye aba muntu nsolo. Bannamagye ba Iran benkugamba bano abaasabye Mujitaba bamugamba Mujitaba baleke abantu bano bayingire buyingizi, leka abasirikale omusajja omuleka beyasindise mu Middle East tubaleke beesogge Iran bayingire. Mujitaba laba amagye wegegatta ne Mujitaba ani anaagamba ku munne? Ani anaagamba ku munne nga Mujitaba alina obusungu bwe? Mujitaba agamba amagye tugaaniriza leka gajje munda mu ggwanga erya Iran tulabe zinadde okunywa kiri mu Middle East nga wakati nga beesunza amagye gano. Era Mujitaba yabagambye dda mutte kill crash mukuwamba muwambe. Yabagambye mutte kill abo abasirikale ba Amerika abajja mubatte mubakunyekunye mubalage Abayirani be baani mubalage bulijjo kye munsaba kye kino. Bulijjo amagye ga Iran gamugamba nti sebo gasabadde ne Ayatollah omugenzi
twagala kulaba ku majje naffe abawansi tulwaneko bazze. Trump yayanukudde ate yayanukudde bazze babalinze abaana beesunze babagambye kati mubakwate n'okubawamba mubawambe. Twagala tuwamba waliwo be balina ekyo badde wakimanya. Ojjukira we baakuba amafuta g'omusajja omuyiraani mu Teherani ne gatutumuka omuliro. Do you remember? Kigambibwa nti waliwo abasirikale Abamerika abayingira abalaba bu video mwabulengera n'ebifaananyi mwabiraba. Abasirikale bayingira kigambibwa nti bonna omusajja yabakwata abalina mugitama bagamba na bano bajje mu bawambe nabo mubakwata bamu bate musobodde okutta mu batte be muwamba mu bawambe mu baleete tubeera n'abasirikale b'eggwanga eri Amerika ne Iraka yali ebawambyeko yabakwata n'ebawamba. What are you? Yabawamba. Era abasajja boogezeganya bagamba nti luno olutalo lugenda kuba lwakusatu mu byafaayo olulemye Amerika okulwana kubanga Amerika mweruli. Bano we bakutte bano abasirikale balese bakutte mu bitongole ebyenjawulo ne baleeta abasirikale bawa uniform emu bali mu Middle East. Irani bagamba mbaaniriza mu ddwaniro. You are most welcome our brothers. Naye tubawoninga nga mujja eno kufa eno birala nnyo bye mulengera mu firimu birala n'eno bino bya ddala. Irani wecho webagamba. Trump yalemerako yagambye nti wano yawanguddewo dda. White House bali mu meeting ez'enjawulo era information yevaayo bano babuza sino kyenkuwa tokyesigamirako kuba mwe kivudde ekigambo akifulumizza teyeesigamirwako mpise teesigamwa. Trump omanyi ayogera kino leero enkya n'ayogera ekirala. Trump abagambye Donald Trump announces a 10-day pause in attacks on Iranian energy. Teri kuddamu kuba mafuta ga musajja mu Irani buno oluusi bujjanga bukodyo asobola ate okukuba gwolegeze akukube. Irani emugambye twakutegeera dda olimba. Era Trump agamba nti Irani yemusabye mugamba sebolekerawo tusabolekerawo kuba mafuta okumala ennaku 10. Trump nakkiriza. Irani yemugamba totumanyiira tetuyina buddebu. Era Irani bagamba nti bino bigambo asinzidde ku mukutu gwo gwa Twitter. Following Trump musobola okumunonyakawo ku mutugu gwa X mu mbeera yonna. Sawa zibadde 7 n'eddakiika 11 ez'emisana natwawula obudde n'eggwanga eri Amerika. Zibadde 7 n'eddakiika 11 ennaku zombi zibadde 26 eri zikyali 26 munda mu ggwanga mukwano eri Amerika. Watu munange wasobodde okulaba nti ate Twitter ye watu wategeeza nti Irani yemusabye mugambye akole ceasefire ku nnaku okumala ennaku 10 ku mafuta n'ebitundutundu byonna ebirala. Bagana abali mu Scotland mugamba mutya Benon Chuk we bali kulaba nti ate gy'oli mu Scotland mu mbeera yonna. Kakati Trump watu wagambye Irani emugambye olimba wulira aragache ndaba avuddeyo ayina abasirikale balabudde abagisisi abagambye muleesa abasirikale abagisisi tubategedde mbalese mu Middle East naye tubalabula. Era agambye obunabaka bugende eri Donald Trump sawa zibadde 4:31 ez'emisana munda mu ggwanga eri Amerika nga Trump ayogerako eri ensi. Abategeeza bagamba nti munda mu Iran tewali mukulembeze yenna asigaddeyo bonna tubakubye. Watu bategeezeza abakulembeze munda mu ggwanga eri Amerika abagambye banoonya bye badda tebalabawo. Era ategeezezza meeting abagamba nti Iran is begging to make a deal. Iran eri mu kunoonya eyagala bateese. Wamaze n'agamba waliwo amugambye n'amugamba Trump, we are not fools. Tetuli basiru. These guys are smart. Bana babadde mu meeting. Bamugamba bana abasajja bali smart nnyo. Beteekateeka. They are great fighters. Balwanyi
bazaalibwa nga balwanyi. Trump leka kulimba, babadde mu meeting. Era bawadde ebiro 25 byokka nga besoze eggwanga erya Iran. Bagambye nti abasirikale abagenze mu Middle East bawadde ebiro 25 byokka nga gavumenti ya Iran egudde ku ttaka. Nakugamba nti Amerika enoonya weekiviiramu. Wabula ekivuddemu etya, drone zakubiddwa zaaganye. Abasajja bategedde banka za Iran we ziri. Iran ebagamba ebyo mumala biseera, temugenda kulabako banka n'emu. Olw'ensonga nakugambye nti banka z'abano ziri meters 5 underground. Ate wokwata GBU ey'omusajja mu America emu ku zi GBU ojjukira gye bakuba era bagiteeka ku bitu bomba ne batuuzaako GBU ne zikuba mu Iran mu wali munaku 12 ze balwana. Eyo GBU egenda underground meters 2. Waliwo ezigenda 2.5. Wa Iran nuclear ali 5. Nga kitegeeza nti America erina okuddayo mu kkolero ne Israeli bakole ekijja bano we bali. Wabula America evudde yeegamba kale oyo omuterese wala waliwo ali okumpi. Yazid Imam Hussein Yazid Base, abasajja America bategedde waweri mu nsozi bagikubye ebifaananyi bagitana forbidden zone 440 meters ena meters 4 underground. America egamba tutegedde waweri eriko emiryango egiyingira. Allah ndi wano njiraba eriko emiryango egiyingira n'egifuluma. Babadde mu meeting nga bagamba tetusobola kufunawo kikuba wano wonna tusobola kufunawo kikubawo. Bana basajja bakola ekibuga wansi mu ttaka mu nsozi ngo waliyo zi nuclear. Waliyo missile production olina okukuba 240 meters main gate. Omulyango guliko meters 2.4 mama. Abasajja bagamba zezimu GBU yaffe ekuba meters 6 ku 10 gye balinawo gye baproducing eri akakiiko. Ekuba meters 6 ku 10. Kiraga tewali waaka. Era aba Mossad report gye bawadde bagamba ne meters 5 bana abasajja ze bagamba ntono eyisaamu ewali nuclear w'omusajja omuyirani ne missile city jeri abasajja aba Iran mu mbeera yonna. Wabula bagamba keetonye kagwake Iran erina okukubwa. Iran erina okukubwa. Ena America kakati wuliriza ekiyinza okubya tiimu Iran weyayo ekiyinza okubakubya muwangudde mwebale. Mukubye zibese ez'enjawulo, mukubye zi embassy ez'enjawulo, abasirikale badduse mu bibuga eby'enjawulo. Tulengeddeko abaziriro naku lwajjo nabalengeddeko nga badduka mawanga gawe badduka mawanga mu Cyprus bagenda kufuna babunda. Mukubye street ez'enjawulo mwebali balire ddala mukomye entalo zikomaawo. Olw'ensonga nti amafuta wagaggadde Strait of Hormuz wagigadde sente kitegeeza nyingi nnyo ezigenzaawo. Pipeline, longest pipeline eyita munda mu ggwanga lya Turkey negenda mu Israel eyo y'amafuta zezimu ku nnene naye ogamba ogenda kugikuba. Amawanga ga Europe gava mu Trump ekyo n'ofunawo tiiki n'owangula waawo. Naye wonyingiriza ennyo ennyindo oyinza ogireeta omusaayi. Iran ikola ceasefire kuba kati ofuuse oyogera oboggola. Entalo ne weziggwera wano kati Iran eyogera. Tulengeddeko nti amawanga agamwetoolodde wakati nga abasirikale abasindikidde okuva mu Amerika bali mu gano mawanga Kuwait, Bahrain, Jordan ne UAE gali omwo
abasirikale bali omwo gegamu amawanga gagamba enough is enough katukube Irani wano waliwo abali emabega bano kiri mu Irani gana amawanga genkuwadde waliwo agali emabega era mu bagendo sinzira okukola operations ez'enjawulo nagali amawanga ga Europe agali gava mu Trump ebbanga lyona amalanga okyagadde Strait of Hormuz kubanga Irani yagambye nti akadde konna agenda kugigalira ddala nga tewali ayitawo era yataddewo ne zigurunedi ez'enjawulo ku mazzi yazikolako nga balwana n'omusajja omuyiraaka Saddam bazikolako Saddam ne bamukuba nnyo ku mazzi oba bamukubirawo nnyo Saddam Hussein bali bayinza okwekyawo olw'amafuta nga galinnye ne bagamba gabadde gayitawo nti katuwe tuyambe ku Strait of Hormuz era Trump akikozesa n'akakodyo ne Netanyahu bategedde nti kino kikosa nnyo bangi bonna ne bagamba aba NATO aba Europe mujje twegate tukube Irani eggule Strait of Hormuz tugigule katuwe baagala okujjira awo twagenze okuzibya akawungezi k'olunaku lwajjo nga NATO batandise okwogera ng'aba NATO batandise okwogera bagamba ki twagala mafuta kansooke nkwe bannaffe aba Royal Healers nga bakugamba mu mbeera yonna otawanyiza obulwadde bwa alusas zikumazeeko ebbanga zikulumidde ebbanga musajja wattu endwadde alusas zikumazeeko ebbanga ddene nnyo abalina prostate abalina ebizimba babalongoosa mu lubuto mwenna mu mbeera yonna bakujja mu bujja mwana jangu ogula amajani ga azima alusas zikutawaanya amagulu gakuzimbye amagulu gakuluma prostate buli woofuyisa munanga olumizibwa mu ngeri emu oba endala bannaffe aba Royal Healers bagamba jangu ogule amajani ge bayita aga azima jangu ogule amajani ga azima namawatawanyizibwa sukaali pressure ani yabagamba biwonera ddala sukaali abalansingibwa pressure n'abalansingibwa ani yamunange bagamba nti awonera ddala eno ani yabaku order daga liba ku order lya aniya era okuba obudde bukyali mu abaami ab'ennyuma mu nsonga ziri bagamba balesi kibayita Royal Honey kano kabisinga onuuna kanuune nuuna bunuunyi mubisi ebisigadde obireke nenga gamba ennyo guno mubisi tonna gunuunako genda onune ku mubisi munange ero Friday seeka waali ne Hajati weebali abakyala mutwaleyo ensonga zammwe nze simalagala nga bintu bitakola namaze okubeetegereza bana ba Royal Healers balungi bakola ebikola omaze ebbanga nga wejjanjaba naye nga biganye jangu bakujjanjabe aba Royal Healers prostate amajani weegali Royal Honey kino kakisengeka abasajja bokka mu mbeera yonna bagamba ekifo kati bakiyoyose bulungi nnyini ddala mu ngeri emu oba endala nammwe bakyala ensonga zammwe zonna muzitwale babajjanjabe bali wano kuna Mirembe Road ku mafuta Lobbies kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 bakubire ku simu 0749 96 14 09 0749 0749 96 1409 oba 0779 95 9245 kakati uliza tuddeyo owulidde akabi akayinza okuva omwo. However, tiimu Irani mutuule. Irani naye ekimanyi byonna byenkugambye byenjogedde sinze mugeze nnyo okusinga ate bannannyini lutalo. Irani naye ekimanyi basobola okukola kino, basobola okukola kino, basobola okukola kino. Irani ekimanyi era yakyeteekerateekera dda ne waaba nyukiriya kubanga bino bitambula ne bigenda ddala maaso tulinde ku nyukiriya omwe yeefaanaanyirizibwako eyakubwa mu Japani okumanya nga Irani ekimanyi. Irani yakwata Sejil muzinga nga guliko buwarheads, kuliko bunyukiriya obutonotono obuvaavaako, baakisindika mu Isirayiri. Isirayiri negamba abasajja baagala tukuba nyukiriya ne babagamba ekyo kikyali kituuza, ekyo kiggula luggi, ekyo kiggula luggi. Bano bakimanyi. Remember, Irani tali yekka era abalengedde engeri gye baakubyemu fighter jet F-35 ne F-18 gye baakubye ejjo, F-15 F-16 za musajja Amerika ezaakubiddwa abaazirengeddeko video abaagifunye mwagifunye. Bano tebali bokka. Nakugamba zino entalo zirabanga eziri mu Middle East wokka. Amerika erina mukubala kukubira mu China. Wetuva wano wetugamba nti China lubaluse
teweewuunya America byonna eri mu kubibala kati bano abasajja nabo kye baagala kusobola banga base za Middle East za America zikubiddwa era mu proposal ya Iran egamba nti base zo zigende mission yaabwe bana aba BRICS abasajja aba China aba Russia aba Iran mission yaabwe era waliwo mission eza group n'ez'obuntu Netanyahu yengo omuntu ayagala kujjako bukulembeze regime change aberenga ye kabaka mu Middle East ekyo kiringa omuntu America ekirijje n'ekibuna dola n'amafuta ne regime lwakuba kulembeza regime change okitegedde kakati bano bo abayirani bonga aba BRICS ewamu baagala kujja America muno munna mu Middle East bagijjemu ekyokubiri kati Irani ye kyayagala ku Israel yagamba nze simwagalawo ekyo kyo kiri ku Irani nga ye bwomu era ina n'ensonga ze kati ekibagatta ekya BRICS bonga BRICS aba China aba Russia aba Irani baagala kujja America bayina ekirooto ekigikuba gye bijja okuggwera buli gyabuze entalo zinagwerawa nga bakubya America kye kirooto n'Amerika nga yina ekirooto ekisuusa lijje mu change n'amafuta okugabba mu Middle East n'ekirooto kya Irani yenga ye kujjawo Netanyahu bajjawo ne Israel ekinene nnyo kirooto kinene nnyo ekyo nno era bagamba nti beteekateeka era Irani egamba tetujja kuweera kino twakitandika tetugenda kukiyimiriza n'agamba Irani we olaba nti ceasefire ekoleddwa obubinja bukyaliyo bujjojjirwanira okitegedde ekibalo okirabye kati bana ba BRICS ba Irani kyo kyekulemeza twala base zogenda zetandikirako kuba mission teriyoka Irani sebo teriyoka bagenda basensera era ojalabanga mu North Korea South Korea bagitandise base bazikubye egende wolengeranga Irani etandise okuba okusuka Middle East manya bumanya era yatandise dda genda mu Cyprus waliwo ekyanoonyerezebwako genda mu America Irani tesobola kukuba America nedda tekisoboka essaawa zino ekyayina ebizibu bingi tesobola kutankula bizibu birala yenna amafuta agakubwa waliwo ne indicators ziri mu kulaga nti obutujju bwandi baluka munda mu ggwanga eri America Irani ye kasi ya kirimu abanene abagimanyi abagiri okumpi ng'ate bamuli kumpi lwaki sikoma wano nga bamuli kumpi genda ononyeze ku bali mu omanyi kiri mu Greenland omanyi akulembera Greenland agitwalira mu nkwawa omumanyi si mu America nedda Russia era Russia aboggola n'agamba Trump bakuwaana kwata ku Greenland teyagivaako omanyi kiri mu Greenland ate olutalo lugenda okubalukira awo waataayo tujja tandikira okusaawa zigenda kubeera nnya ez'okumakya mu inside story inshallah akadde ke kansalako naye munange ebyokuwa bibeera bingi nnyo mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu era njagala nkukwasi bannaffe aba ettuli ery'omukeeze era nga ekigambo wekiri bakwongereyo abambuuza Kyagulanyi gyali ali mitala w'amayanja kati president wa NUP kati Zedriga yakolanga president mukambwe ono bangambye kasekende bangambye Zedriga mukambwe tasaaga nakubyemu akafaananyi nga General Museveni watera okufulumamu eggwanga n'agamba obuyinza bwonna siriiwo kati mbulekedde Excellence Jessica Alupo n'asooka president aliwo abatwalemu ndaba Uganda bweyinza okubeeramu ekiseera ekyo kati tuli mu kukiraba mu Nuupu omukulembeze aliwo gwe bakwasizza mu mukyala yaliwo yalina n'omukutu gwa TV gwe yaganye okugendako ayina ensonga ezize ye tebamupapirako yabadde ali bize era tebamupapirako nekiri kyoyogedde ekyobukambwe buli omu mpulira akyogera ne mu kibiina munda nyina ensonga z'enkyanoonyerezaako ze baŋŋambye ewa LOP natuukira kunya mu inside story simanyi oba n'abanzigusizza naye baithawe kabineti yafulumye kabineti bangambye simanyi oba byebituufu nange kati njagala era nakyo kinoonyerezaako ebitambuzibwa
kwegamba nti ku byange anti simanyi ate gwoyinza okugibwako kimanyi jako patuwa yenrm tebajinjijako mazima ate yenenze nalabye kirisiti ekitambula eya bigambibwa nti oba oliawo waliwo ebyafulumiziddwako tunaalindirira okulaba ebinaafulumizibwa oluvannyuma katwongere obinoonyereza tugende wasinga kibadde kibalwa twaliganye tekuli stamp neja sitori yawandiise buwandiisi alabika nga munnauganda yakoze naye bayagala bagenda bawa mawo ogufo bannange bannauganda n'ebyama bifulumanga wadde tetukakasa nti byebyo nakyo kituufu mawo kati ku byonna ayagala ki simanyi owa sipiika jukira abangamba nti yakola yakoze press conference n'abagamba tanava ku kya sipiika akyakiriko ate ekipapula kyendaba ndaba alina ekifo ekyaffe ekikyalimu ffe bannayuganda ndaba waliwo eyamuwadde ekifo ebifo byombi bibiri ate olweda alina woofiisi ennene yabagamba ayagala bwa sipiika tunaalinda tulabe kale katulabe mpolampola mu mbeera yonna yonna ne mu mbejja atuuse agenda kulaba nti ate batuula muno mu ntebe eno babongereyo kale mu mbejja yatuuse mpolampola mu mbeera yonna yonna mu mbejja wa ggwanga ono munange tulina omumukwata mpola kale mbeere bulungi era mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mbaagala nnyo wetaaga olwaleero ye ona kati agira mu flavors 3 omuli ey'emiyembe apples grapes wamu ne berries ate ng'ali mu sizes 2 mu cupa ye milliliters 3 wamu ne cupa ya milliliters 5 kati waliwo ona eri buli muntu yenna weefunyika ona kati ku dduuka lyonna erikuli okumpi Ona freshness you can taste a product of Riham family. Olwo mukyankalanira ddala nga tukozesezza